Wenjogerera bino nga Akatambi ka Bruno ke katadde abantu ku bunkenke omukyala Vannesa neera kitukoze naye baana mmwe kale abasuze ku internet nga mulindiridde Akatambi munange ekyaddaaki okusaba kwammwe omukyala Vannesa akubanguyiriza mu atya byonna ngenda kubeera nga mbikwa Peter Viki omukutu nsinzidde ku Viki exclusive ayonna gy'osinzidde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okubeera ng'otulaba okosaako okutuwuliriza kyamaanyi nnyo nnyini ddala era tukusaamu ekitiibwa olw'ekyo bweri nkola yange eyo video sooka ogimpereka like kwata mu kigalo buli lwo likinga video kigiyambako okubeera ng'etambula information netuuka ku buli muntu sekinoomu eyandyetaaze okubeera ng'agifunira mukadde gwatanaba kubeera ng'otweyungako omubutongole nawe nkusabye subscribinga bw'oba omaze okusubscribinga kwata mukadde kajja mu kigambo personalize ate okateeke mu kigambo all wensinzira nga nkagamba turn on that notification bell buli kimu ojja kubeera okifunira ddala bulungi nnyo nnyini ddala kakati munnange okuva mwami Bruno keye kennyini lwe yavaayo mu interview emu gye yakola ng'ategeeza nti omukyalo ono Vannesa alina ebifaananyi bye oba alina obwereere bwe bwe yamukwata ku ssimu ye oba munfuna bulungi olabika tonnantegeera omukyala Vannesa nti alina obutambi oba ebifaananyi ebya Bruno ke ng'ali bwereere kati okuva ku lunaku olwo abantu babadde nga basaba Vannesa ate obuntu obwo Vannesa obuntu butuwe naye nga Vannesa tavaayo kutaaki kuta butambi obwo munnange gamba ntyo ate tubadde tuli awo olunaku lw'eggulo ekiro sawa nga 3:4 ez'ekiro nga wabaayo akafaananyi akeesowolayo bweshwi ng'omukulu mu kafaananyi ayimiridde ngera mu kafaananyi ako omuntu oyo agundidde mu ngeri yemu mu kafaananyi akasoose okubeera nga kafuluma nga kalaga nti omukulu ateredde entende so internet nebeera ku bwerindo obw'ekitalo ennyo ddala ng'erinze oluvannyuma lw'akafaananyi ate waliwo vidiyo egenda okuddamu okulaga nti mwana mulenzi Bruno ke byayogerako omukyala Vannesa byatadde but tekinaba kubeera nga kitegeerekeka obanga omukyala Vannesa mwennyini ye yatadde ekifaananyi kino and it's not yet confirmed oba nga mu video mu katambi kano oba mu kifaananyi kino actually sina katambi wabula mu kifaananyi ekyasoose kyenkyakunnyonnyolako oba nga ddala kituufu Bruno ke ali mu kifaananyi kino cause Bruno enviiri ze abasinga tuzimanyi za miguwa wano wakati ene ebbali tewaliyo nviiri ate bwe weetegereza ekifaananyi kino olabira ddala enviiri tezaabadde za miguwa and tezaabadde bikuubo ne wano wakati olabira ddala waliwo enviiri okusinziira ekifaananyi ekyo nga nawe bwogenda maaso n'okubeera ng'okiraba then zigenda okuwera ssaawa nga 5:6 olwo nno nga nange ndi omu kubayimiridde ku kibanja ekya Facebook ne Twitter tulindiridde Akatambi kanaabonekako oba batukubye sample dati y'ekifaananyi nga naawe bw'olinze nkugambe nti Akatambi twakafunye wentwala omukisa guno okukutegeeza mbitiibwa eby'ekitalo butuuse ku kyanga Akatambi nga Akatambi mbye but abasinga kye baakoze bagenze mu Photoshop not even na Photoshop bagenze mu editing ne bakwata ekifaananyi ekyo wansi ne bakiteekako duration then ne bakyesindikira ku WhatsApp oba ne bakisindika ku WhatsApp ne bakuba screenshot okulaga nti wabaddewo conversation eya Vannesa n'omuntu omu gwe yabadde aweereza ebifaananyi bino okosaako ne video so nga kiraga nti ka clip kabadde ka dakiika 10 aka video but it's not yet confirmed whether is Bruno oba si Bruno naye okusinziira ku nze ngenda kubagamba nti ono mu kifaananyi gwendaba naawe gwe njagala ombulire mu comment section yeye si yeye according to me ndabira ddala nga 100% mu comment section kinteerewo nze kinzitoyeeko kale
olwali nga tulutadde bali mukyala Vannesa yavayo ne yeetonda yakola apology era ngo eno yagiyisa ku mutimbagano gwa Dija Kigozi ogwa YouTube ogumanyiddwa nga HK Media ba Dija Kigozi kakati ne yeetondera mwami we towaba ne yeetondera taata w'omwana we Bruno ke musonyi we wonna we yayogera obubi ne we yeeyisaamu obubi we yamunyiiza abasonyiwagane ate oba oli awo ku lw'ebiseera by'omwana ate Kigundo eby'omu maaso ebirungi. Abantu bavuddeyo ne babeera nga nabo bangi bagamba Vannesa toyina mpisa, Vannesa lwaki olemedde mawulire, Vannesa ba interviewers bali kukozesa nsobi. So yavaayo ne yeetonda abasinga temwalaba apology ye, ekyo kye kisooka. Then ekyokubiri Bruno ke ng'omuntu naye ayina obusungu bwe eri omukyala naye byonna yagamba okay let them go tutandike chapter empya. So Vannesa obufaananyi ne bu video bw'olina obwa Bruno ke bwagamba nti olina busiimule mu ssimu yo tewali nsonga lwaki okuuma ebintu bya taata w'omwana wo mu ssimu ng'okimanyi essaawa yonna essimu basobola ogikubbako ng'oluusi teriimu na looko ate n'ogenda oswaza taata w'omwana wo n'ebitundu by'ekyama nga bitembeete ate ffe ku internet bya taata wa mwana wo. So atakuuma asiimuule oyo Joero yayagala lumu ebiri linki nga jaseke wama Vannesa simuule ebifaananyi ebyo siimula bu video bwo mu ssimu yo osigaze emirembe nze bwe ndowooza n'omwana wo akule nga talina kimweraliikiriza and I don't think nti olina bifaananyi ebyo nti lunaku lumu olinze kuswaza Bruno cause katakyali Bruno wabula taata first Kigundo taata wa mwana wo saze kubuulirira era nammwe engeri gye ssaabasibye wano mbajjeeko engalo.